Bagamba nti abantu abasinga amaanyi tebazaalibwa nga bamaanyi. Bazimbibwa ttofaali ku ttofaali na buli muliro ogwagezaako okubasaanyaawo. Abasinga obungi ku ffe tetujja kumanya bwe kiwulikika okuziika omwana. Naye watya singa oziika babiri? Singa omukyala omu ayimirira mu maaso ga kkooti awoza emisango egikyusa obulamu bw'abantu, ayambala obulumi bwe ng'olususu olwokubiri wansi w'essuuti ye, era omukazi oyo omu n'ajja ewaka mu nnyumba etaliimu kintu kyonna emirundi ebiri. Erinnya lye yali Nataliya. Yali munnamateeka omufumbo. Emirundi ebiri, maama namwandu, omukazi eyafiirwa ebingi ennyo, naye ng'abantu abasinga bandibadde bawanika. Wabula Nataliya teyawanika. Era emboozi eno weenaggweerako ojja kutegeera lwaki. Sigala nange. Yalina emyaka 16. 16. Emyaka abawala abasinga gye bakyafumiitirizaako kye baagala okubeera. Emyaka gy'ebyambalo by'amasomero. Eky'ebirooto ebisooka eby'obutamanya ngeri nsi eno gy'esobola okuzitowa. Naye Nataliya teyalinga bawala abasinga obungi. Ku myaka 16 yatunuulira omusajja ayitibwa John Bosco. Omusajja yali amusinga obukulu ennyo. Omusajja yali amuwadde omulimu akole ng'omuwandiisi we. Era bw'atyo n'asalawo nga tewali muntu yali asobola kukimukolera. Nataliya yalonda omukwano. Kati abamu ku mmwe mujja kusalawo ekyo, abamu ku mmwe mujja kugamba nti yali muto nnyo, oli yali mukadde nnyo, kyali kikyamu. Mwattu, oyinza okuba omutuufu. Naye mpulira bulungi. Eno si mboozi ekwata oba okulonda kwe kwali kw'amagezi. Eno emboozi ekwata ku bye yakola oluvannyuma olw'okulonda okwo. Ebisenge bwe byatandika okukutuka. Kubanga obufumbo ne John Bosco tebwawangaala. Tewali akubuulira mu bujjuvu ebibaawo ng'omuwala azimba ensi ye okwetooloola omusajja, oluvannyuma ensi eyo n'egwa. Tewali kitabo kyakulagira kukuŋŋaanya abaana bo, amalala go, n'ekyo kyonna ekisigadde ku mutima gwo, n'oddayo ng'oyita mu mulyango gw'ennyumba ya maama wo. Si ng'omuwala, wabula ng'omukazi, nga maama, ng'omuntu yali amaze okutegeera okulemerera bwe kuwulikika, era ng'asabiddwa okugumira byonna. Naye Nataliya ayita mu mulyango ogwo yakoma mu maka ga maama we n'abaana be 3, Johnny, Jennifer ne Timo. Era teyatuula wansi kukaaba mirembe gyonna. Yasitula ebitabo bye eby'amateeka n'azimba omulimu gwe. Si lwakuba nti kyali kyangu, naye olw'okuba abaana be baali balaba buli kimu, ate yalina okubalabirira. Bw'oba maama, toba na kyakusalawo. Waliwo munda mu ye okuswala n'okumenyebwa omutima n'obwama bw'abantu abaali balowooza nti bamaanyi emboozi ye. Mwattu, waaliwo omuliro, era omuliro ogwo gwalina erinnya eryayitibwa nti Sinnamaliriza. Emyaka gyayitawo, era mu ngeri obulamu gye bukwewuunyisa oluusi, si n'omulyango ogw'akazannyo, wabula n'okubikkula mu kasirise, omukwano gwaddamu okusanga Nataliya. Amannya ge yali Jeff. Tebaasisinkananga bantu abaali batemanyi, baali bakozeeko awamu mu nsi ey'amaanyi ey'amateeka n'obulamu obw'ekikugu. Mwaka ku mwaka ekitiibwa kyagenda kyeyongera wakati waabwe, obwesige n'okutegeeragana. Waliwo ekika ky'omukwano ekitongole ekizaalibwa. Si mu biriroliro, wabula okuva mu kubeera okumpi n'empisa z'omuntu, okuva ku kulaba engeri gye bakwatamu puleesa, okuva ku kumanya bye batwala ng'ekikulu, engeri gye balowoozaamu, engeri gye bayitamu mu buzibu. Ekyo Nataliya ne Jeff kye baalina. Era okukakkana nga bakifudde ekitongole. Baafumbiriganwa. Ku Nataliya guno tegwali mukisa gwakubiri gwokka ogw'omukwano, bwali bukakafu.
obukakafu obusirifu obw'obuntu obw'ekyama nti emboozi yali tennagwa, nti omukyala yali amenyeddwa obufumbo bwe bwasooka akyayinza okuddamu okulonda obuzibu, akyayinza okugamba nti kino nkikkiririzaamu era nzikiririza mu ffe. Emyaka 4 baali bamaze emyaka 4 nga bali bombi era awo Jeff n'afa. Njagala otuule n'ekyo okumala akaseera. Emyaka 4 si bulamu bwonna, si obudde obumala, wabula obudde obumala okumanya kye walina, ekiseera ekimala okukyusa nakyo, ekiseera ekimala nti obutabaawo kwakyo kulekawo ekiwundu ekitamala gaggalawo. Natalia yafuuka nnamwandu. Yali abaddeko omufumbo ne bigaana, yali abaddeko maama nga ye taata, yali abaddeko omukazi eyaddamu okuzimba okuva ku ntandikwa. Kati yali nnamwandu. Era n'okutuusa kati azuukuka ku makya n'ayambala essuuti ye n'agenda ku mulimu. Kubanga kiki ekirala ky'oyinza okukola ng'obulamu busigala bukugezesa? Oyita ekigezo si lwakuba nti tekiruma, naye olw'okuba ogaana okuleka obulumi okufuuka essuula esembayo. Kankubulire ku Jennifer, muwala wa Natalia. Eyatunuulira ensi n'agamba nti ayagala okugitegeera era ayagala okunyumya emboozi zaayo. Jennifer yafuuka munnamawulire. Lowooza ku ekyo maama munnamateeka, muwala we munnamawulire, abakyala ababiri mu maka ge gamu baali bawaddeyo obulamu bwabwe eri amazima, omu ng'ayita mu kkooti, omu ng'ayita mu bigambo. Waaliwo ekintu ekirungi mu ekyo. Naye Jennifer yali asitudde ekintu ensi kye yali teraba bulijjo: okwennyamira, obulwadde bwa kitalo era obutalabika. Tebulabika ku maaso nga bukyali ku makya, tekyerangirira mu nkiiko, bulijjo tekifaanananga kye tusuubira. Jennifer alina obuzito bwe yali takyasobola kwetikka yekka. Yalina emyaka 28, 28. Emyaka abantu abasinga gye bamala okukuba eddaala lyabwe. Omulembe, emirimu nga gye gitandise okukwata enkula, ng'omukwano gufumiitirizibwako, ng'okyali wakati mu kufuuka ky'ogenda okuba. Wabula Jennifer teyatuuka ku myaka 29. Yafa era bamusanga mu apatimenti ye. Sirina bigambo ku ekyo. Ekyo kye kikola ku maama. Sirowooza nti ebigambo weebiri. Waliwo ennaku ekumenya omutima, naye waliwo ennaku y'okufiirwa omwana. Natalia yafiirwa Jennifer. Muwala we munnamawulire, oyo yanyumyanga emboozi. Era amazima agasinga obukambwe kwe kuba nti ennaku teyimiriza nsi, enjuba esigala ekyavaayo, emisango gikyalina okuwozesebwa, abantu bakyetaaga ebintu okuva gy'oli. Obulamu bugenda mu maaso ne bw'oba tokakasa nti oyagala. Bw'oba ggwe oba omuntu gw'omanyi ng'alwanagana n'okwennyamira oba ebirowoozo eby'ekizikiza, nsaba tolwana nabyo wekka. Tukkirira abantu, buulira omuntu, waliwo obuyambi obuliwo era tewali nsonyi mu kubusaba. Emboozi ya Jennifer si yakwegendereza, wabula kijjukizo nti emabega wa buli muntu waliwo obulamu obwannannyini obw'omunda ensi bw'etatera kulaba. Era nsaba buli omu ekisa ekisingawo okubuuza n'okukebera ku bantu bo oba bali bulungi. Natalia yalina okuziika muwala we, era awo yalina okusigala ng'obulamu bwe bugenda mu maaso. Nga wayise emyaka 3 nga Jennifer afudde, mutabani wa Natalia Johnny yazuulibwa ng'alina kkookolo.
Johnny omwana w'omukulu omulenzi eyali atunuulidde nnyina nga yeesitula oluvannyuma lw'obufumbo bwe obwasooka okuggwa. Omulenzi eyali amulabye ng'adda mu maka ga nnyina n'addamu okuzimba okuva wansi. Omulenzi eyali mu ngeri ezimu abadde omujulizi ku bulamu bwa nnyina bwonna oba okugumira embeera. Wabula Kookolo tafaayo ku kintu kyonna ku ebyo. Tafaayo nti maama yeewaayo dda ekimala era tateesa. Johnny yafa. Mu myaka mitono Natalia yali aziise abaana be babiri, muwala we ne mutabani we. Abantu ababiri abaali batuuse mu nsi nga bayita mu mubiri gwe, abayiga okutambula mu maaso ge abamuyita maama, baali bagenze. Njagala weebuuze ekintu mu kiseera kino. Singa ofiirwa abaana bo babiri, si mu kirooto, si mu mboozi, wabula mu lugoye lwennyini olw'obulamu bwo bwennyini, wandifuuse ki? Oyinza kufuuka ki? Oyinza kubeerawo otya? Wandimenyese? Wandikalubye? Wandibuzeewo? Wabula Natalia teyakola kintu kyonna ku bintu ebyo. Oba oliawo byonna yabikola mu kyama, mu ssaawa ez'ekizikiza omuntu yenna z'ataalaba, n'oluvannyuma n'ayambala ku makya n'ayolekera olunaku lwe mu ngeri yonna. Kubanga ekyo abantu abamu kye bakola. Si lwakuba nti basukkulumye ku bantu abalala, si lwakuba nti tebakiwulira, naye kubanga waliwo ekyokuddako ng'okuyimirira, okwewaayo, okuleka ennaku okuwangula, kubanga kye kintu kyokka ky'osobola okulonda. Abantu abamu tebakolebwa kugwamu maanyi. Natalia yali omu ku bo. Wakyaliwo omu Timo, mutabani wa Natalia omuto. Omwana oyo eby'okufiirwa we byatuukira, yali afuuse ekintu ekisingako ku mwana w'obulenzi. Yali afuuse omukuumi w'ennimi z'omuliro. Timo okusinga yasigala nga tamanyiddwa nnyo, teyali muntu yali anoonya okufiibwako, era teyeefuulanga mboozi. Mu kifo ky'ekyo yakola ekintu eky'enjawulo mu ngeri ennyangu yaakyo. Yatunuulira nnyina. Yamulaba ng'awoza emisango, yamutunuulira ng'asitudde ennaku, yamulaba ng'addamu okusimba, nate n'okuddamu. Era oluvannyuma n'afuuka munnamateeka. Kino teyakikola kubanga kyali kyangu, yakikola kubanga yali ategeera, oba oliawo okusinga omuntu yenna, nnyina bye yali ayiye mu mulimu ogwo. Kye kyali kimufiirizza ne kye yali kimuwadde. Yatendekebwa, yatuukiriza ebisaanyizo, era awo mu kaseera akatambuza amakulu amangi okusinga ebigambo bye ebisobola okukwata mu bujjuvu, yaggulawo n'akola ekitongole ekikye, ofiisi ye yennyini, erinnya lye lyennyini nga liri waggulu w'oluggi, Timo Advocates. Omwana omulenzi ng'atwala mu maaso nnyina bye yazimba, si mulimu gw'amateeka gwokka, naye omusika gw'obutaggwaamu maanyi. Lowooza ku ekyo kye kitegeeza. Natalia yafiirwa obufumbo bwe n'okuddamu okuzimbibwa. Yafiirwa omwami we owookubiri, yanakuwala nnyo. Yafiirwa omwana w'omuwala, yagumiikiriza. Yafiirwa omwana we ow'obulenzi, yasimattuka. Era ku nkomerero ekyasigalawo yali mwana mulenzi eyafaanana ng'obugumu bwa nnyina n'atambula mu ngeri y'omuntu. Timo ye ansa ye eri buli kimu obulamu bwe kyamusuulira, era ye bukakafu nti teyagiyitiramu bwereere. Njagala okubalekera ekintu leero, si magezi, si biragiro, amazima gokka. Waliwo ekika ky'amaanyi ensi geetajaguza kubanga tegavuga. Agawangula engule, agatagenda viral, tegafuna na standing ovation,
wabula gagenda bugenzi mu maaso. Bukeera ku makya ng'obudde bw'okumakya kye busembayo okwagala. Kufumba caayi, okugenda okukola, okutunuulira entebe enjerere ku mmeeza, entebe z'abantu abatakyaliwo. Era kituula wansi mu ngeri yonna ne kirya. Ago ge maanyi ga Natalia. Teyali muzira w'amaanyi nnyo. Yali taziyiza bulumi. Teyasaabala nnyo okusinga ku mbeera ze. Wabula yabiyitamu mpola nga bulijjo nga tamanyi kkubo lya kufulumiramu, nga talina bukakafu bwonna nti kyanditereera. Era bulijjo tebyatereera. Ebintu ebimu tebitereera, wabula bifuuka ekitundu ku ggwe. Okufiirwa omwana tekiwona, kifuuka ekisenge ky'oyiga okubeera nakyo. Naye yali mulamu era ekyo kye buli kimu. Empisa z'emboozi ya Natalia ze zino. Obulamu bujja kukusaba bingi okusinga bw'olowooza nti osobola okuwaayo. Era mu ngeri emu oba endala, bw'okironda ojja kukizuula nti olina bingi by'owaayo okusinga bye wali omanyi. Si lwakuba nti oli w'amaanyi, naye kubanga okwagala n'ekigendererwa n'obukakanyavu obusirise obw'omukazi agaana okugwa, ebintu ebyo biba by'amaanyi okusinga ennaku, bisinga amaanyi okusinga okufiirwa, bisinga buli kimu eky'amaanyi. Singa emboozi eno ekutambuza gigabane n'omuntu agyetaaga leero, si lwakuba nti esanyusa, ne kubanga waliwo awalala ebweru, waliwo asitudde obuzito bufaananako ennyo ng'obwa Natalia. Era balina okumanya nti tonnamaliriza. Teeka komenti wansi, mbuulira kintu ki ekimu mu bulamu bwo ky'ozzeemu okuzimba okuva mu butabeerawo. Buli komenti ngisoma. Okutuusa omulundi oguddako, sigala naffe kubanga emboozi eddako yalinze dda. Subscribe.